Bibya David Lutalo tebinaba kuggwa naye aweerezza omuliro ka vidiyo nkayina mu maaso awo Dr. Cephco okumukutulako amagulu bambi mazzi gamerere fulufiga naye talubuzeeko alien skin muyina mu maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi tamala emirundi junior naye muyina waliwo nange enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era ongene mu notification bell olemesi wanga byonna byemba nteekayo bannange rape n'ebindeeba bo babagambye nabo si be baayagala baalabiraawo maaso wano nina akatambi kono sire Queen maama bannange ng'anyumya obulamu bwe obw'ekiwala naye maama kasesa bitya katukalabe nakaate tweyongereyo naye maama ono ye ddala kituufu yali sire Queen maama bannange nga sinnaba kutwala mu katambi ka sire Queen maama kate kasooke nkutwaleko wa mukyala bindeeba munnange avuddeyo n'atutegeeza jjukira olunaku lw'ejjo ebadde anniversary yaabwe munnange ye bindeeba yamutuutse ewantu gy'asinga okwagala bulijjo gy'abadde ayayanira yange eno ku kisaawe kya Arsenal bannange rape nga yasanyuse mukama katonda omusajja obulamu bwange bukulidde mu kibuga owulidde njagala nnyo ebirungi owulidde kubanga nasulanga mu nnyumba ezaaki ez'amadiisa agenda birwamu amataala kati wabula bannange sire Queen ye ate yagezaako tuvuga speed ate ye alien skin munnange abadde azza akabanga ng'agamba nti mu December wagenda okwabulira endongo naye munnange maaso wano nina ka vidiyo ate yamaze n'atwakasa natugamba ye tayagala kubeera namululu kyafunyeemu akifunye yali yajja okutereeza akitereeza ateke kaseera munnange asobole okuba ng'atukubira kabbaayi kasooke mbateereko kano ka vidiyo nammwe ate mubyewulireko then male ate mbawe nga alipidde David Lutalo bannange noddo Lutalo wakugwa bannange alien skin kyokka bali bamutaddemu ebyobufuzi yava mu noopu alien yatuvaamu alien yalya kirungi nyo kati nze bebimu ku byandeeta kusumbwa industry eno endongo tujawule ku politics nekituukirira kati endongo eri independent ne politics ali independent toyawula politician na musician abantu bali mu kyawula andi kyetuli obategeeza kaja kyali ekimu ku birooto byerawe wamaze okituukiriza kwesa kati endongo eri bulungi ne politics ali buki bw'ojjeko ekyokuba nti oyawula music ku politics kigenero kyali kirala kyewalina mu music munnange omusajja ebintu bye yali ayogera byo yali abitegeereza ddala maaso wano nina ka vidiyo ate nga kyakoze David Lutalo bannange kikabuka tumanyi bano abantu ba mukwano no David Lutalo ani alien skin ba mukwano nfe naye maama temulowooza tamwefuulidde mukana akaseera David Lutalo aba kibiina kya Nuupu mwe bali mumusabuliramu naye maama amwefuulidde kambateereko ka vidiyo ate ye mulaba omugambo gwali omwogerako bannange abantu nga si bangu alien skin ne weefuulira mukwano gwo bw'otyo bannange ka vidiyo katukalabe nako nembuuza nti ye David Lutalo ayimba ennyimba ezimalamu abantu essuubi okategedde yakyetangaaliza nti abayimbira nnyo abantu babaddemu ki teeza kati ye abantu abalimu essuubi ali bamalamu buki abalamu buli bali oyimbira bali bowadi bafune essale kati ate ye abowa buboyiba ate buli omu kyewetuuma kyoba ayinza oba nekyayagala nga ye bulandi ye okitegeera kuba naffe tubaire tumanyi nti ali muyimbi wa nnyimba z'abakyala tusuga okediddemu kati lwaki tebamuwa lwaki mu awaadi tabeera mu female artist of the year oŋambye ayimba nnyimba z'abakyala okitegedde kati deni kati zino awaadi zino David Lutalo bino abiveemu bwe tuba tunyumya bino David Lutalo tobimuteekamu ebyabayimbi okitegeera kati ojja mugenda muziri Miss Cave ezo bwe zityo okitegeera yaman wabula bannaye ekimenke ye olemwa bulemwa naye ndowooza yibadde byakusaga munnaye kuba engeri gye bali ab'omukwano tetugenda bitwala nti bya nnyonnya ate ye David Lutalo omukwano bukyabalumba aba Nuupu nga baalumbamu ono bannange era azzeemu n'abikaatiriza ku stage biki byakkaatiriza ebigambo byayogera luli ebyamuviiriddeko Lutalo neera azzeemu n'abyogera ate ng'alaga nti ali serious ekintu kyayogera takiruma mu bannange bukyamwawakula ntalo nondo temujja ddusobola nze abantu mmwe
mwe mumbezaawo mmwe beekuya mwekka abasigadde abanoonya ebyabwe abanoonya likes ku tiktok ne kuki bannabyabufuzi mugende eri saagala politics in my life era saagala muntu amunteekamu n'omu omulabe wange yeyokka atawaanya muntu munnange nze nja kuvangayo omulundi ogu okwogera kuba nze sitera kwogerayogera kumanyi kubando naawali embeera etuleetera okuttiŋŋana ffe nga bannayuganda awo nja kuvaayo bwe tulaba tuti bannakenya n'abalala newalala eyo ebisibiyo naye bannayuganda simanyi tutemagana amajambi awo nja kuvangayo bannayuganda simanyi tukola bweti awo nja kuvangayo ebisigadde biba tebinkwatako naye nze fani wannampagira ampa ekyokulya ate ngatta munne awo nja kuvangayo n'omutima gumu tulwanyise ekiriba kigenda mu maaso labanga kitaffe y'omu amawanga gatuyawulira ki so nno buli muntu afana asigaza kawanga n'amagumba kale weeyise bulungi empeera y'omuggulu nnene naye bino by'ogenda okola byebigiwa omuzizi buli lukya waliwo buno obuto buba ku nguudo oba tebukyagadde mama ne taata nga ndowooza munnange abataategeera luli kiyayogerera embalala katukeka n'akaseera bategeere kuba munnange waaba ayogera talina muntu linnya lyonna lyakoonaku yadde na kibiina kyonna eky'obufuzi kyayogera kate nga nkuzizaako eno ewa Sekawerere Nakawere bannange bebi waffe bannange bamuwembejja oluwembejja oleka n'okuleka munnange olunaku lw'ejjo omwami Aviator yalabikiddwako ndowooza olunaku lw'ejjo yabadde akwata omwana ngeno omukyalo oba ali mukota yalisa bannange kwegamba era abaana batandise dda bannange bano abantu ababiri bakwagaza n'okuzaala kale munnange bibiri ku sayidi ezeeyo naye nga ffe twagala kulaba abantu bali mu ssanyu wabula nga si banyiiza ate we nkuzaako eno ku mwana mulenzi yalabikira mu katambi k'obuseegu Lizen Kush munnange samala emirundi junior wana alina byali mu kumwogerako naye maama katubirabe nabyo ate tweyongereyo naye maama ebisiyaga by'abaana kiki bannange mukole muve embisiyaga katukalabika vidiyo abantu batanuduziza abantu kakati nze ka vidiyo ke nalabyako oyo omuvubuka akasooka tekayina buzibu alayika yali yeekwata naye akookubiri omutwe tegulabika mugenda ffa nena kigamba n'abaana ba tiktok abo mugende empola munnange wana abantu bazibu tosobola kukola muntu kibi n'ovaawo nakyo nkulayirira nze isima lwe yafa nejjusa kwa saakola kimala kumugamba singa isima waali mulamu naye nejjusa buli lunaku buli wendowooza ku isima kubanga saakola kimala kumugamba nti isima ensi nnene abantu balina emitima emibi mutaka tewaliyo midaali mutaka teri mwenge wano mu Uganda system zaafa abantu babatta teri ripooti mwegendereza ebintu bye mukola abantu mwegendereza abantu be muzannyirako ojja genda omanyiira omuntu omublackmailing omuframing I promise you so help me God you are going to die ettima lyeyongedde mu bantu abantu bakoleredde obulamu bwabwe abantu bali mu kwejja mu bwavu ekyo temwagala kukola muli mu blackmail n'obeera eyo olina omanyi kati ekyajjawo abavubuka mwina nnyo bigurupu bye mubeeramu banno ne bakuwaga nti ekyo kyangu okukola ogenda fiira bwerere ng'oli muto abamu temugenda tuuka mu myaka bazadde bammwe gye balina n'otanooduziza omuntu kati oyo omwana oyinza omusanga nga ababikoze bakwano be just because ye yafunako ddiiru kwa oyo omwana abadde alina ddiiru z'akola nga ziriko akasente kati ze mimanyi nnyo mu groups abavubuka ennaku zino enjaga ebeeyongedde
amayirungi gabeeyongedde mulowooza ati buli kimu kyangu era osobola okuvaawo nakyo wallahi bagenda kutta. Wano tulina abapoliisi abatasasulwa. Wano abapoliisi bafuna sente entono. Mu Uganda oggula emmundu otta omuntu kyalayisi nnyo because abapoliisi bali mu mbeera mbi ne gavumenti ekimanyi. Don't undermine, don't blackmail people. That's a dangerous path. Nze abantu bazze bangi ne baŋŋamba gwe Junior, Junior nja kukola kino kyangu okwogera. To threaten me is easy, but to walk that path, it has consequences, not only on you, but on your family too. Omuntu ayinza obutakola kintu gwakikoze n'akikola omwana wo oba family yo. Nze natulya story wano ezakashookinga Uganda yali byebyo ate yebadde ndowooza yatamala emirundi Junior ku mwana mulenzi ono munange yerabikira mu katambi ng'ate ali mukola ekikolwa ekisingira ddala obubi eky'ebiziyaga Furufiga Jennifer Nakangu Mama Museveni ate alina byayogera ku Dr. Cephco bannange katubirabe naye ng'ekyamazima Dr. Cephco teyamenyese magulu yakoseddwa ng'omuntu naddala omutwe naye nga wamma amagulu kwegali okuggyako y'emmotoka yaweddewo omufunze. Mama Museveni alina kyatugamba. Tiimu David Lutalo bannange ngirina mu maaso wano ng'ewanda omuliro nga nnyiivu nzibu nnyo nnyo bannange era egambye abantu obutasiima mugenda kujja luddawo omusajja akyasinze okuba abantu omuziki nga David Lutalo ye lwaki mbyogera already nga bu vidiyo mbuyina mu maaso wano naye maama bonna bannyiivu tebasaalikako omusale naye ng'omusajja ebyaddala talina kibi kyonna kyeyayogedde just abantu ffe abatamutegedde abantu ffe Bananupu singa tetukyusaamu ku ngeri gye tutambuzaamu ebintu byaffe ne tulemera kweyeetali ku mulamwa emyaka 3 okuva kati omuntu anayogeranga ku kigambo nupu bajja kuba bamutwaza mayinja abantu bagenda jikoowa ate nga abantu bagadde nupu kuba n'okulonda okuwedde omuntu yavanga okulonda n'omubuuza olonzaani n'agamba nze simanyi ntiikinza mbuleera naye abantu gye baakoma okwagala nupu gye bagenda okukoma ogikyawa just lwabino ebintu engeri gye tukolamu ebintu byaffe kati obedda neebuuza ekivumya David Lutalo tuboole ennyimba ze kasajja kabinnyo nga ngambo ba David yayogedde ki ngenza okutuuka ku sipiiki ye ng'omuntu yenna ategeera ebigambo bya David Lutalo byonna temuli kigambo kivumya muntu omusajja yagambye nze siri munnabyabufuzi era saagala byabufuzi naye ate tetwagala bannabyabufuzi baawulayawula mu bantu kati ani abaagala n'agamba ffe tuli omuntu omu tuli ekintu kimu tetwagala batwawe kale musirike saga kuddamu kuwulira afuguma mufuguma mbu mwayamba Lutalo mwamuyamba mwe temutuleetako kajanja ate temuddamu yasama temuddamu fuguma musirikirewo mwagala tuleetako kanyambya nkali
mbadde awo nerowooza obayinza ebyange simala gabigwira simala galwana ntalo ze simanyiiko mutwe n'amagulu nengenza okulaba nga mwana ttu Lutalo lwaki muba mulumba Lutalo mazima ddala neŋŋamba wallahi kanzambalire kanyambala eccepe zange zonna nzije neewange mu Lutalo luno because I know I can fe bafuulu star general beno up we are decorated ne medals zonna mwayamba Lutalo mwamuyambirawa busima wajja oli musiiwuufu fe abakuyambye fe abakufudde kyoli fe abakuyambye kati okuba ebisayi banna yani yabayita omuyamba who called you ani yabayita okumuyamba ye mwamuyambira ku grounds ki mwayina ndagaano ki nga mumuyamba mwabamuleeta mwamugjawa mwabamuwa transport eyamugja mu kyalo gye yali mwabamuwa ekizigo kye yatandikanga okwekuba atereere sikini ave mu basiiwuufu be mwali mumuvumiramu mwabamuwa sente ezagenda okurecordinga ennyimba ezasooka mwabamuwa sente za recordings lwaki mutuleetako akamanyiro mwabamuwa sente za recordings mwabamusitwa ne mumutwala mu studio okukola ennyimba ye bannaye mwabamutwala ku shows ze yasooka ofuna mwabamubuukinganga mwabamuwanga emirimu egyasookera ddala ye bannaye mwamuwaananga wano mbw'alina eddoboozi liwoomanga nnyonza ayimba bulungi mwabamutwala okukola eddoboozi lino mugamba mwamuyamba bino by'ebibuuzo byembuuza mwabamutwala okukola eddoboozi lino ye mbadde nga muwaana buliwoomanga ennyonza I'm asking questions njaga munziremu omanyi mumanyiira nnyo omuntu yazza akoze statement mbu ye si munnabyabufuzi wali omulabyeko nga yeesimbawo omuwakanyambu munnabyabufuzi wali omulabyeko nga yeesimbawo wali omulabyeko nga alina gwa campaigningira yenna kyavuddeyo nti mpagira ono ncampaigningira ono lwaki mumanyiira abayimbi mbwammwe lwaki mumanyiira abayimbi we are not going to allow it ekyo twabagamba tewali gwe mugenda kulinnyako na luno lugenda balema na luno olutalo lugenda balema because we are more than ready to serve and fight for this poor boy. Yes, tugenda mulwanirira temugenda kumanyira muyimbi mulala yenna Lutalo temuyina kye mugaseeko Lutalo temuyina kye mucontributinze ku success ye aze yeerwanirira kaana kambaata singa teyali talented baana bangi bali wansi eyo temubayambye singa teyali talented singa tetumumanyi singa talina waali yeerwanyeko yeefubyeko he is in limelight mukikkirize mukigaane ye waali ate temugenda mukuba tagenda kuddayo. Yes, tagenda kuddayo. Twakoye ejjoogo temugenda leeta kamanyiro kamwe mukazizike buli wamu muli bubi lwaki nammwe temwewalinnya agamanya ge mugamba ge mukoledde abantu be mujjeeyo lwaki tujjayo abafamireyo maama waali bubi taata waali bubi baganda bo bali bubi oli ku mawanga lwaki teweeyamba ne wejjayo lwaki siggwa muyimbi lwaki siggwa gwe twogerako essaawa eno mulekerawo manyiira abantu. Lutalo is not political, he's just a mere artist. Ate artist yasimibwa abantu like it or not. Temugenda manyiira muntu no. No, ekyo kyakoma. Kyakoma. Ebyo kasita kimenke yabiyimiramu n'atugamba nti teri era teri. Ono yaliwo nga Saddaaka n'alwanirira abayimbi kati waba yabalwanirira naffe tugamba tugenda sigala tulwana battles nga zino music related battles separating music from politics. That is what we are doing. Era